Kati ati tunonikosa wala baleeta wano. Tugenda kusoma mwana nga omuzadde ayingira bbaasi. We mukakkane. Tugenda kusoma muzadde ng'oyingira tusoma ogwo temuliimu baana. Mubawe temuli baana ddayo eri. Kakkana. Baddewo akanyoola bijja akanyoolagano ate era mukadde ke kamu n'okusikaŋŋana oluvannyuma lw'abazadde b'abamu ku baana ab'essomero lya King David Junior School wali Endejje Makindye oluvannyuma lw'okumanyisibwako ngamba mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nti wamma ggwe abamu ku baana baabwe babadde batuusiddwa ku ssomero era nti babadde babaleese. Abazadde batandise okubanga basikaŋŋana n'abamu ku babadde batwala obuyinza mukadde ako era nga bagamba kimu temusobola kutusembezaayo. Twagala kulaba ku baana baffe tubakwateko tubawe haaga ate n'okukakasa nti wamma ggwe bakyali balamu. Mukadde ke kamu Honorable Helen Ethel, not Helen. Honorable Ethel, Betty Ethel Nalwima abaddewo nnyo nnyini ddala okubeera nga abudaabuda abaana bano bwe babadde nga baakatuusibwa ku ssomero oba nga baakatuusibwa mu kitundu. Ojja kujjukira nti ku Makindye Municipal Council we tubadde era we babadde bagenda maaso n'okuba nga babakwasiza abazadde baabwe omu ku omu naddala njogera ku abo ababadde baawonyeewo. Are we getting it? Yes. And thereafter, you'll be going home. So let's listen very attentively. Yes. Listen, everyone. Hello, children. Hello, Teacher Betty. Okay. Now, we are going to be listening. Let's listen very well. Kadde kabazadde okubeera nga baweebwa abaana baabwe bakira obwedda buli avaayo n'owenga asagambiza n'okusanyuka mu nsanyuko ey'enjawulo bwe bagenda mu maaso n'okuba nga babawahaaga nga tebakikkiriza nti ddala Mukama akibakoledde abaana baabwe bazzeemu okuba nga babafuna era abamu bagenze maaso n'okuba nga boogera era ng'ebigambo byabwe just byakwebaza Mutonzi olw'okubeera nti abaana bano ababaddiza era babali mu ttaano. Bataata ababaddewo ate era ne bamaama tebabuzeewo nga omanyi omukwano gw'obuzadde. Amawulire essaawa nga 2:00 tewali abadde yeebase paka oli ng'afunye omwana we kubanga ategedde ekigenda mu maaso. Yentale Skyla. Ntale. How are you? Likayo nnyo Ntale Skyla. Awe tuvuddewo kugambye buli muzadde abadde afuna omwana ng'amuwembejja ebitenkanika n'okubeera nga yeebaza Omutonzi olwa kino ekituuseewo. Kuba ekiro kyonna saagize eki seebase nabadde nga ndi mukutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Neebaza Allah ow'ekitiibwa okubeera nga yanukudde okoola kwamukenda mukowodde. Era baganda bange Abasiraamu mwenna mbakubiriza okubeera nga mwesiga Allah mu buli kimu. Omwana ono ali mu kyakumeka? Ali mu P5. P5. Embeera yagitegedde? Yagitegedde. Bakuba ebintu byabwe bimu byabuze kuba bimu babiteeka mu bbaasi ate bo nga batambulidde mu mmotoka ndala. Naye ebyo bisobola okuddawo. Oyogeddeko naye n'akitegeera nti okukomawo kwe Allah ge yamusaasidde nadda? Definitely. Gamba nti alhamdulillah. Alhamdulillah. Okimanyi nti Allah akuwadde chance? Mashallah, genda obusaale weebaze Mungu. Omwana bigambo ki by'oyinza okuweereza eri abazadde naddala abo abafiiriddwa abaabwe? Abazadde abafiiriddwa abaabwe nyongera kubagumya ne mbagamba nti tewali kituukawo nga Allah tagize eki nga tageze. N'olwekyo mugumire ku ekyo kyeyageze. Mu Busiraamu tuga nti Allah tagera kibi ekyagera kiba kyekyo. N'olwekyo mugume atajja kubawo mu ekisinga obulungi. Mashallah. Abazadde bano ababadde bafunye omukisa okulaba ku baana baabwe ate tebaleseeyo okubeera nga banakuwala ne bazadde bannaabwe mukadde ke kamu abaafiiriddwa abaabwe. Abo abaafiiriddwa abaana baabwe naye kyamukisa mulungi nti ono
ye yasurvivinze. Era sina ngeri ki gye nsobola ku expressingamu ssanyu naye ekyamazima kiri nti ono ye yasurvivinze newankubadde nti waliwo abalala abatannaba kumanyika wawatuufu wawekola ki we bali, naye twebaza Katonda ti ono omu kwabo akoze eki. So kati we mutulabira wano tugezaako kulaba atudda waka n'ate n'ekirala bannamawulire nsooka obbeetondera naye wali eri tubadde nga tukola ki tuli ku mulimu tumusobola obitegeera okusobola okulaba embeera neekola ki etereera, naye ate tubeebaza okufuba ennyo okulaba nga mukola ki mutuusaako ku bantu ekigenda mu ki mu maaso. Buli maama afuna mutabani we oba muwala wa mutunuulira bw'ati enkaliriza n'agamba nti ddala ono yeye, wabula ng'agamba ebintu byo tebibadde byangu. Ne puresha zaalinnya naye neebaza Mukama nti asobodde okukomawo. Bubaka ki bw'oyinza oweereza bazadde banno abasigadde mu mbeera nga bo tebalina yadde essuubi? Mbaweereza beesige Mukama yajja okunyiga ebiwundu byabwe. Omwana yani? Yekwanga Joel. Wa class ki? Wa P5. Kulika yuko mavivi. You're good? Yes. You're good? Yes. Oh, we'll be back. We'll be back. Thank you. Kituufu ddala abamu ku baana bano abaakomyewo newankubadde kisuubirwa nti babeera mu kutya okw'ekika ekyawaggulu n'okubeera ng'ensisi ekyabalimu, abamu babadde balaga nti bakyali bagumu ddala era nga n'okwogera ku mizindaalo basobolera ddala. Ashe? Mashallah, handsome boy. Abazadde abatalina ssuubi bandi wandibaweereza bubaka ki? Kijagamba nti tunajja kusanyuka kino kitalo eri abaganda baffe netukiza nti fena Katonda yamanyi ngenda y'obulamu bw'omutulogoera tusanyuse si mutima mubi nina Mukama batuli ebintu bibiri okusokuta mu nsonga zino fena Katonda Mukama yeebale nti bonna abafudde Mukama abamanyi abalina Ku bazadde abamu naddala bamaama nga ono gw'olaba ku screen ko kabadde kaseera kakuwa bujulizi eri Ddunda. Ono nno agambye nti ye abaana we baali bagenda ku trip, ekyamazima yaweereza tica obubaka n'amugamba nti musomesa nsaba Mukama Ddunda Namugereka asobole okuba nga ababikkako akasubi olugendo luno lwe mugendako mutuuke bulungi, abawambaatire ate era ne mu madda kibeere kye kimu mu buufu obufaananako bwe butyo. Era ono ye abadde awa buwi bujulizi nti essaala gye yawa abaana bonna osanga ow'eddala yamuwambaatira ekitenkanika, Ddunda bw'atyo n'amukuuma era bw'atyo n'akomawo mu bujjuvu nga ali very okay. Kubeeramu nti okataddewo naye nga tebabadde kuguma kwamu. Tica n'abeera nga ngamba ate nga kati ekisinga okummenya tica mugamba munjogereko naye tamumpa kati akyekyo nkimumenyera ddala. Tubeerawo nga twogera ku masimu naye tica nga ngumya mami omwana waali mulamu omwana waali paka maze ngumye nti maze mulaba. Okay, okusinziira nti director kwa batugambye director yabafuddeko. Ate sometimes mbeera nnyo n'enkolagana abazadde babeera nnyo attached to the director. Ogenda kukola otya? Sigenda kufuusa mwana kubanga director avudde ku ssomero. Director was a parent. Director was understanding nga muntu w'abantu bamufuna mpola. Ekyo kyo abadde bakiri nti bw'ogenda ku ssomero tagenda kugamba nga like these other schools twagala fees ba half paid. Director bakugamba pay requirements. Omwana nga ayingira mu class. Mubagamba nti within 2 weeks ngenda kuleeta ate tebagoba mwana. Ekyo kyo bawaddeko oli nga akigamba nti tebagoba mwana. They just keep on reminding you to fees fees until you pay. Yeah. Okay, bugambo kikoze okwogerako eri bazadde banno wadde nga tebalina baana naye okwetoloola mu ggwanga nti ensasage baddewo tetukyaya ssomero bana tetukyawa ssomero twongera ate kulyagala tusigale nga lulwaninga kubanga tugamba nti ate abaana tubajjo tubatwale kiba kirabika bulala tubeera nga abalaga nti legacy ya director
egenda kusaanawo nedda tetugenda kikola ekyo tugenda kuleka essomero lyaffe litambule nga wadibadde litambula tugenda okukola dagasa director erina okusigala nga egenda mu maaso ne Katonda nno mwebaze mukama ye bannaye naye mukama nedda sise senti ki Tichanik bwe yateekako nti basimbudde nina message gye namuteerako ya Saala ne mugamba mukama bakulembere mu magenda gaabwe ne mu madda ate beera gaidi waabwe bonna banagenda lwakrisimusi girina nalibalaze message ye message nayasooka oweza Tichanik nagamba nsonyi okuba ne baparent abali responsible nze nzikiriza and I believe that message meant something. It meant something. Kuba mukama yakumye mwana wange nga mulamu. I'm very sure. Well, baby. Thank you. What's your name? Chabo Onela. And she's my gift. Okay. Yeah. Kumanya ebintu byensi eno bizibu nnyo. Abaana bano mu kukomawo kwabwe mulimu abaana abakomyewo nga mentally tebali okay obanga obwongo bwabwe bwataataganye ebitenkanika bakoseddwa nnyo bakoseddwa ne sekosebwa yenna. In fact waliwo omwana omu mu kiro ekyaleero aleeteddwa muzadde we najja okubanga amunona maama n'asagambiza mukazi wattu n'agaziya emikono omwana gyamuwe haaga omwana aganye okuba nti awa maama haaga n'atakoma kuba nti tawa maama haaga wabula omwana n'alaga nti maama we tamumanyiddeeko ddala kitwalidde maama akaseera okubeera nga ajjayo ebifaananyi eby'enjawulo n'ajjayo endagamuntu n'ajjayo essimu n'agiraga ab'obuyinza ababaddewo okuba nti bawaayo abaana n'abagamba nti bannanga ono omwana wange naye ng'omwana agamba nti nze sikumanyi wabula gye bikidde nga bakakasiza nti wamma ddala omwana yamuzaala era nti mwana we ne bamumuwa. Ono yali obubi siyenze kakati lwaki takwogera mannya abazadde muli abasomesa baliwa ono ono yafudde ono ali bubi ono yafudde ono yali you sign here take away simu yo take away nachiwele tutabalina bizibu ngono tolonde bamulese mutwalire atomo naye si buli omuntu take away tujja kutwagala tuwa omuntu omwana nga yoyo sikudde erinza owuwoze mulina leeta miliyoni yeye ebifaananyi bibi nabitulaze ne head teacher yono head teacher w'essomero kati omwayogerako enamba y'essimu eleza 0775 ensonga bwe zityo bwe zikyatambudde abazadde abasinga abalina abaana nga abaana abo baawonyeewo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero babakwasiza mu butongole ojja kujjukira nti emmotoka zino bwe zaali zigenda ku lugendo luno olwa trip zagenda emmotoka 4 kwaliko baasi ennene 2 ne kubeerako ne drones oba emmotoka ekika kya drone nazo zaali 2 kati baasi ennene emu yeyagudde emmotoka 3 tezaafunye buzibu yadde newankubadde nga abazadde bagenze mu kaseera ak'oku papa oba koyinza okuyita akapanic ey'ekika ekyawaggulu so emmotoka zino 3 badriver baazo nabo bwe baawulira nti emmotoka eri egudde ku kabenje baazifuluma ne badduka ne baduma era ne babulawo kati abaana ne babaleka nga bali mu bbanga gye byakkidde nga RPC w'Embaale yakuŋŋaanyiza abaana bano okuva mu bitundu ebyenjawulo gye babadde babasudde n'abateeka mu kifo kimu era bafunye baasi empanvu ddala yegenze maaso n'okuba ng'ekomyawo abaana bano abasinga ku bo tho nga bonna tebatuukidde mu kaseera ke kamu waliwo abamu nga bo babaweereddwa abazadde abadduseeyo 10 ne batuukayo abamu bakkiriziddwa ne bakomawo n'abaabwe so enteekateeka z'okubeera nti abaana baweebwa abazadde abamu bafuniddwa ate abalala process zikyagenda maaso kati olunaku olwaleero ng'enaku mwezi 18 Julayi 2026 emibiri gy'abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno
lwe gisuubirwa okutuusibwa era bwenkoledde emboozi eno ng'enteekateeka zikyagenda mu maaso. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sydney Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.